kunnemerako nti ate kino ate kiri since I'm just going to visit sina kye ngenda kukolayo gwe lwaki oba otandika okunsaba ate kino ate kiri ekyo kimu Calvin oleeta abaana ekkata right now ndi kata nkulaba olina n'obulango bw'olanga nti oleeta bakiliina ekkata naye ng'amazima mukkirize mugane ekkata saawa zino tewali mirimu nze simanyi kampani ze muli kuleeteramu abaana simanyi naye right now kata yonna mwoli buli wamu oli mukwano Calvin abali ku ground ekkata abakimanyi abaana abebase mu accommodation nzayogera kamwa koogera kampani yange yakatika abaana 500 ate nga wakyali abebase okitegeeza kye bamugambye ekye Saudi mugambye Saudi mbi mwe mutwalayo abaana ne babula emirimu ne batandika okukola obwamalaya nga talina kyakola option ebeeriwo ate ne babavuma ne Dubai bwe mutyo mwakikola kati yabo wano tewali bakola bamalaya bonna gwe yabaleeta mu mukwano wano Uganda tewali bamalaya omuntu eyetundira mu nsi ye wanjawulo n'omuntu eyetunda ng'anoonya malaya ne bw'ogiwasa n'ogiteeka ewaka okukola obwamalaya mukwano Calvin si buli ali mu bwamalaya nti ayagala okwetunda si buli ali mu bwamalaya ekyo kankikubuulire si buli ali mu bwamalaya nti akikola akyagala obwamalaya tebabutoosinga muntu ogambe enkata teri mirimu ate Calvin Kayanja alanga ayagala abantu yagamba bavubuka 100 yagamba bavubuka 100 naye talina kampani lindako tugende mpola ogambe enkata teri mirimu ate Kayanja wakola post alanga ate abagambe talina kampani okay tugende mu maaso atuterenga kale atufulumizeeyo olaba bali mu kuleeta abaana abawala wano babalimba ne babaleetanga cleaners but those abawala be baleeta kati bali batwala mu bwambeedi kyova olaba kati abatolose ekkata kati ate nabo bafuuse bangi lwaki omulimba nti omuleeta cleaning ate n'omutwala mu bwambeedi mugambe ekituufu tukwe ogenda nga meidi ya meidi teyawukana Dubai agendera ku visa n'atukayo n'agenda mu bwakadaama baba bagambye nti leeta visa gye wagenderako tugirabe ezo visa zemulaga n'abo abaana sisitimu y'ekkata njagala kino tugende mpola nziremu muntu nziramu ow'e Dubai nziramu ow'ekkata ow'ekkata g'owodamu njagala kuwabulwa njagala kulaba ono omuwala agamba nti ali kkata Abannayuganda bangi mu mawanga gonna asobola okugamba nti teriiyo mulimu okitegedde yo okusinziira mu environment mwali tegeerekese Dubai oli asobola okugamba nti omulimu teguliiyo naye ate nga waliwo agulina kitegedde so toyinza kumanya byansi yonna nga bwolaba bwe gwakubula e Uganda ate ne wabaawo abalala nga bagiina bakola Lanti dabayo Calvin atoyinza kumanya biri mu kkata wonna Calvin nze siganye kyogamba nsinza kumanya kati dabayo olwaleero abaana babatikka okubajja e Dubai bagamba teri mirimu naye okimanyi nti abavubuka bagenda Dubai kuvuga cabs pedi yangu wakombuze naye nga bashaira abalala nabo bogereko so toyinza kumanya biri mu nsi yonna ng'omuntu gwe toyinza kuŋŋa nti kampani zonna gwe waziteekeze zonna tezeetaaga bakozi anti nze ekinnuma kiri kintu kimu bwe kiti muli mu kuleeta abaana ekkata nga mubalimbye emirimu abawala ati buuza abaana abaani abatwala ekkata kati bw'ogamba nti maze ekkata kati this is my 50th year in kata ati kati kankubuuze nnyabo naye kati abaana bw'obabuuza ne baga nti Calvin ye yatuleeta wano ate sigogiranga emirimu kampani ogambye okolagana nazo nze yabaleeta ekkata ogambye okolagana ogambe nti gundi yatwala nze sinze nzekka atwala ate nze sigulira batwala bweru bantu kkata okisawe bagambe nti nali nyimiriddewo nti ono agenda ekkata nze amuvunanyizibwakadaama mutwala Saudi Arabia era mugamba nti ogenda ku bwakadaama Saudi bashompa wemba ntuso okwogera oŋŋamba nenjogera abantu bangi baagala okwogera bwe tunayogera ebingi tebigenda kumpa kati tugoddako kyapukyapa mugambe
Franka nawo ne muno nabyogererwa mu panel. Okay. Calvin Kayanja ojukira omwana gwe bayita Kare yafa last year. Eddala. Omujukira? Oyogera abiri. Omuwala oyo nali naye mu company yemu. Omuwala oyo ne batutunda olunaku lwe lumu. Nze okutaasa obulamu bwange kutoloka. Era singa saatoloka singa nange baakumyawo mulambo nga bwe baakumyawo Karo. Era ne bamusibako nti yali atolose ekitali kituufu. Ogenza n'ogamba mbu tutoloka ne twonoona simanyi eggwanga simanyi biki okitegeera. Naye buli mwana okuggyako abatini. Naye abaana abasinga abatolosi bataasa bulamu. Singa saatoloka nandibadde nfa ne Karo nga bwe yafa nga bwe baamutta. Oli president w'abakadama nga bwe weeyita nze sikumanyi. Nkubuuza ekibuuzo. Waliwo omwana eyali yakafa wano afutambula ku midiya okwo. Kampani yagambye tegenda muwa sente tegenda kutola sente zigenda akomyawo mulambo gwe nga gwe weeyita president w'abakadama ogenda akola otyo okomyawo omulambo gw'oyo omwana kuba famire ye terina yadde n'ekikumi. Omulambo gulina okudda e Uganda. Kampani eganya omuwa gundi nga gwe weeyita president w'abakadama oba bani abaakulonda ogenda akolawo ki. N'ekirala Calvin Kayanja kansalesalemu mangu nve wano. Kye njagala okugamba ffe b'oyita abanaku ffe tukuliisa. Singa sife bakadama era singa tolya. Singa okyatunda doodo okitegeera. Singa okyatunda buuga. Naye ffe abanaku b'oyita abanaku bakadama muli banaku simanyi biki ffe tukuliisa. Singa siffe kujja eno Saudi kukola. Era singa tolanga mirimu nti mugende kata mugende ewa. Singa tolya kuba kufe kujja akasente naawe kwe weeragirako. Nayanza nyo Bashi. Thank you so much. I love you too. Everyone. Yingira mwa chap. Ayogedde ku nsonga ya Kalo. Ninda kwati. Tugenda zikula statue bano basokera veko Frank. Jabale ko mwana Bashi. Kale boss. Nze nyine ekintu kye njagala okugamba. Bashi mbeeko? Bwana Kayanja. Bwana Kayanja olina okukyusa mu lulimi lw'okozesa mu ngeri gy'ofuula abo abaana abakola ebweru abo abawala. Ekintu ekyokubiri ekyo ekyokuyita ku airport. Bashiru bannayuganda twewala nnyo process. Amazima tugakkirize ekyo kintu. Simanyi kye tunaakikolera. Omwana atuuka mu kampani mu wiiki 3 ne bamugamba tugenda kufunira visa ekutwala kata eyangu ofulumya visa. Mu wiiki emu nga yagifulumiza ne air ticket nga yagitaddeko. Nga talina vetting, nga talina gundi police eyo Interpol, ng'okutuuka ku kisaawe ng'amazima amatuufu ng'oyagala tambula n'osasula ssente ezo $10. Naye ng'abaana abasooka mu kampani emyezi 3 kwena nga babakolera vetting, nga babakolera Interpol byonna nga babiina mu bulambala ne bayita ku kisaawe nga tebabasabye ssente. Okiraba? Bannayuganda twewala nnyo process ag'amazima tetwagala gawulirirako ddala. Oba hate simanyi. Naye nze kijagala okubuuzaako ngasoboleko okubata. Kijagala okubuuzaako nze walimu bwe kibagamba tugenda ne tuwala process siganye tugyewala naye ate kampuni yokayuka bwogituukako kutwala ekugamba buli kimu tukimaze otuuka ku airport nebatandika okukiikinga buli kimu simanyi baagala kino kyokka nga nze mukubitandika kumba sibimanyi okiwulira kati nze bwenkwata ssente n'oŋŋamba njagala ssente nenzikuwa ate lwaki entuuka eri bwe basaba ssente ye nannyini kampani abaera atukulembedde ye lwaki tazisasulako waya process eyo. Tumaliriza Bashiru leka tuddemu. Okay, onaasimbayo chap. Yenze lwaki tyokoli mwebale okumpa akazindaalo. Nze njagala okwogera ku nsonga ya omwami Kayanja okugamba nti aleeta abaana ekkata. Nze ndi kkata ssaawa zino embeera eriwo njiraba era n'abalala bazze bajoogerako. Kata gavumenti ya kkata yo yokka yegoba abantu tekyafulumya visa era n'abali wano abaagala okukyusa visa badde mu kampani ndala era nabo chansi ziba ntono 50-50.
amakulu gali nti kata tewakyali mirimu gavumenti egezaako okukendeeza omujjuzo wano mu kata. So Kayanja bw'oba kola advertisement nti otwala abaana ekkata, nze nkulaba ng'omuntu agenda okubba abaana. Ekyokubiri, nze nyina bulaza wange Kayanja nali manyi olina kampani otwala abaana abwe eweeru, nze kenyini esasula emitwalo 5 n'azikuwa olumala n'omutransferinga mu kampani endala. Bwe mwamala ne mugamba nti simanyi gavumenti ya Uganda biki naye ng'amazima mwali temulina mirimu. Ekisembayo, Kayanja njagala ogenda onoonya abasajja abakulu abakusingako emyaka abamanyi emirimu egyo bakutendeke ngero ki gy'osobola okwogeramu eri abantu, kubanga oboola nnyo bakadaama na sekadaama. Simanyi oli mugagga, simanyi olina kyeweekoleddeko, naye jjukira nti buli omu omuntu ava e Uganda n'agenda mu Buwalabu aba yeewaddeyo, aba alina kyayagala okukola ekimuluma. Gwe Kayanja wali oze kata ng'oyagala bizinesi oyagala motoka, si ye njagala nze. Nze nali sirina kyakulya oba nali sirina nnyumba, kyenjagala okukola. Naye lwaki ovoola Abannayuganda nti tuli bamalaaya, ovoola Abannayuganda nti tuli banaku, omunaku tasobola kujja wano mu Buwalabu atereza obulamu, aba ayongerezaako ku ekyo kyayine. Ebyo byange kampeereza kw'abalala okakasa. Nsemu Calvin, ekiriwo kyekino kye boogeddeko. Waliwo yayogedde ku mulambo omwana eyafiira oba is it Saudi Arabia oba Qatar, nga bagamba ogenda yamba otya gwe nga president biki. Kyakubiri n'agamba nti abo bakadaama b'ovuma be babaliisa. Ekirala kyabadde kya airport bakyogeddeko, n'ekirala ekata teri mirimu, teri visa. Ebyo ekyomulambo famire eyo entuukirire. Omuntu yenna bw'aba afiiridde ebweru, kampani evunaanyizibwa okumuzza wano bw'aba yatoloka tumusondera nga bulijjo, era bulijjo mutulaba nga tubasondera abantu abo. Tukwatagana n'abantu be twaserekitingamu abasobola okutuwa buyambi organizations ne kampani ez'enjawulo ne baturaisingira akasente ako mulambo ne gudda. Ntegeerekese oba Abannayuganda bennyini ne batuyambako, Abannayuganda aba bulijjo. Ku medias ebiseera ebisinga bannange mubalaba kuno ne bw'abanga sinze abajja ne bagamba guno omulambo gwetaaga kusondera, sente ezo ne baziraisinga ne gukola ki, ne gukoma weeka. So abantu abo abali abalina ebizibu bwe bityo batutuukirire. Naye nange okimbuulizza wano nti naayamba ntya naye sifunangako ku information eyo. Okitegedde? So yeeyo process. Ekyokubiri kyagambye bakadaama be batuliisa. Bakadaama nzikiriza nti be batuliisa, naye abo aba famire yange, singa nina sisita wange oba mukyala wange nga kadaama, sente ze bw'azikola azikola ki? Azimpeereza oba ne zindabirira. Ngene mpola Kayanja, otwala bakadaama oba wali obatutteko, obatwalira kereziya oba obafunamu sente. Mba supporting okugenda ebweru. Tugende mpola. Kozi nakugambye nze sirina kampani etwala abantu. Obatwalira kereziya, olina gwatwa tutwalire kereziya nga takwalira n'ekikumi. Anti gwe mubuuze. Gwe ekyo kibuuzo njagala okibuuze ye. Kyakubiri, obadde okimanyi nti abo abaana buli mwana gw'otuuse Saudi oyo mwana bakumwala bwamusasula sente eno kampani gyava asasula nzo basasula kampani naawe ofunako sheya tokolera kereziya. Ntikakubulire nakugambye nze nkola mulimu ki? Nze nkola mulimu ki? Nkola mulimu ki? Kino kye nagambye nagambye nkola mulimu ki? Wagambye oli mufere. Nagambye nkola mulimu ki? Nakugambye nze advocate omuntu okuyita mu makubo amatuufu. Ekyobufere tonnakyogerako. N'organization yange nze organization bwe zisapootinga nze kyendiwo okulaba nti oyita mu makubo amatuufu ogende ebweru. Saagala okukusibwe ogendere kukusitiriza.
okitegedde bulungi Kadaama nzikiriza kozi kino tukyogerera ku level ya Kadaama njagala oyogere kozi Kadaama bwe bwoba ogamba nti yes mufunako essente sikigaana naye kunze ne Kadaama ani asinga okufuna mu munne kati kanjogere ng'owa kampani kozi nabuliza wano ne mubalinyirira tebajja kumwe anti kankubuulire wano there is a process omuntu akututte okufuna omulimu abantu bali wano emyaka gye balina talina yali amwemployinze first of all njagala nnyo mubeere wano e Uganda mujjukire mubeere ebweru mujjukire bwe mwayakanga wano mugenda ebweru lyebbugumu lye muba muteekamu okwapreciatinga abo abatwalayo lwaki bw'otuuka morale efa olaba nganze omubi ennyo ng'eyakufunako ennyo lwaki kwe tewasigala ewuwo mu nju n'ogamba sigenda kunfunako kansigale ewange Kitegedde kati singa ngana buganyi kutwala bweru lwaki towa appreciating nti omusajja yaganye okuntwala obweru ba yannimbye sagenze kale kale kwetokiriza tojja ku office omwana yogedde ku kya airport kati wabyogeddeko ebyo airport nabyogeddeko ekyekata ne bagamba si buli wamu wonna nti ekkata wooli kata benze saawa eno bagenda mu audika beyera nezo kampani ezitalina mirimu ezaluzinga contracts zaazo mu audika kitegedde bibeerawo mu Dubai Expo babaza mwenna Calvin kituufu obaze banga kye Dubai tewabeerayo Dubai Expo emirimu tegigwawo mu Expo tebabaza group ezo tebabaza waka banoonya emirimu emirala anti kata yava wano nga buli ava wano ku World Cup ebagamba zino visa ziri sponsored by government tojja kukirizibwa kwenoonyeza mulimu mulala okitegedde kituufu weetaaga abalenzi 15 kiboogedde kituufu beetaaga yes ngate lwaki sibeetaaga neetaaga n'abavuga kabwe Dubai interviews zigenda kubeerawo nga 29 kabu mugundi ki bagenda vuga kabu kiki kyotegeeza abavuga taxes taxi Dubai tuina taxi mmeka boss ebika bya taxi bimeka ate kati labayo kati nze gwobuuza mwine ebika bya taxi bimeka ng'oli Dubai yes sebo kuba omanyi nakwagadde dda Kayanja nenjagala nakwagadde dda katweresi wenkwagala you see you people mwine obuzibu nti osanga omuntu ali e Uganda kyayogerako takimanyi yatwala omuntu tamanyiyo we used to be there bayitayo basentema waliwo ka company nga waliwo gayi nga bakyali bange biki bikifayo naye nga bwagenda n'akunyumiza Dubai oyinza okugamba bannanga amanyiyo naye nga nebusiya tatuukangako ggulu wabula yamanyawo naye nga agenda nagamba omusajja omuwala bwagenda kujja akugambe simanya biki kati gwe kyoba okola naye nga mu byaddala talina kyamanyi kati nange eyo gwabaana boonoonya abagenda ovuga kaabu nkubuuziza mu Dubai tulina taxi mmeka ekyo kyenjagala era omwana agenda kula mu taxi ki ekyo kyokka kati oze mu section wenkwagala kati one owulira bulungi toyinza kumbuulira bika bya toyinza kumbuuza bika bya taxi ziri Dubai one I'm talking about companies nagambye I advocate for companies ezirina emirimu ebweru nkiddamu nze ekyange kyentunuulira muvubuka ali wano genda bweru kola ki gy'omusindiko manyiyo kati labayo ate nze sibeerangako ku kyeyo kati oyagala kuga nti omusindiko manyiyo njogera uyatoka kati wano obwedda wenkwagala tukayanja kati emitwe kagikole leka emitwe gikolemu katono kankubuuze oyagala kuŋŋamba nti gye nkusindika mmanyiyo nze bwe nali ŋŋenda ebweru singa nasooka kutunuulira gye nsindika amanyiyo nandigenza okukyusa obulamu bwange okay kakati kankubuulye kino ekintu kale we all do business fena tukola business but me I'm this kind of a person ekintu kye simanyi omuntu mugamba nti ngenda kufunira kino but ekituufu kiri nti ngenda kuto naye gye nkutwala ebyaddala simanyi kituufu kyogenda kuba kati olaba ekyo kintu kyogera wano oyagala kugamba nti tetulina bannayuganda Dubai bavuga kabu bavuga taxi
Leka kulimba bantu. Uliriza. Olika kama tebaliwo. Siri akayana. Tugende empola. Onoonya abantu abavuga taxi. Kakati gwe tomanyi na bika bya taxi biri mu Dubai. I'm talking about Dubai. Tobimanyi. Tomanyi bika bya bana type okay, company chesobola okuwa mu na Uganda. Ekyo nayo togimanyi nga ya taxi. Si buli company nti ewo mu na Uganda. Obadde okimanyi mu taxi. E Dubai ngobadde okimanyi tokimanyi. Batu gofa kimu njagala abantu 15. 15 kyekubuuza. Oyagala kuwakanya nti Dubai teriyo bavubuka bavuga taxi. Ekata tebaliyo. Obusibwe buzibu. E Saudi tebaliyo. Jangu wano wenkwagala Saudi vaayo pulese wano ogeze n'ongamba. Ngandi mugamba golinga alaba ekipya. Si kipya. But njagala nnyo omuntu nayogera ku kintu ky'amanyi. Ontegeka lwaki sikimanyi. Nkubuziza type meka. Company ziri meka ezikola mu Dubai za taxi. Golo za taxi eri. Neetaaga kumanya company, neetaaga gye ngenda kukolagana nayo. Tolaba. Awo nonooza n'endala. Kankubuuza okola mulimu ki? Okola mulimu ki Dubai? Nze ndi ku Kaliwali. Okuneekolera jani. Ati kati kankubuuze. Kati okola mulimu ki Dubai? Oli Kaliwali. Ndi ku Kaliwali. Nina info. Twatu mimirimu toyinza bitegeera. Kati ngambuuza kati singa ngambye wano ti neetaaga ba security. Wandigambye ng'ombuuza companies ziri meka ezikola bwa security Dubai. Mulimu neze sitamanyi nga teziwa bannayuganda opportunity. Okitegedde? Okitegedde? Mulimu neze sitamanyi nga teziwa. Bigridge Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0709 8 Bigridge Junior School ly'essomero eririko kati.